and confused, sing and contented, oba wabivako nobirekera Katonda. Mwebale nnyo. Kakalamu katubuuze. Kama wa ekibuuzo njagala sooka tukibuuzo ky'omukulu ono kyatwakibuuse ekyo Wosule watuufu yakizeemu badde mabegeri nga tuli mukulikodinga tekiriimu ekirala ekyassa ebbanga kyakonyeeko balamu tumukozeeko interview eziwe wabula nga buli we tubeera naye ng'atugamba ekintu kimu nti owavudde eri sisitimu eri kiriya wayimba sisitimu bolongoto kati eri kiriya kituufu ki kyewajjeeyo kale atandika n'atula sijja kukubuulira ensonga lwaki nyina amaka mangi neeraliikirira dde abantu era nga nsaba gavumenti empa obukuumi sijja babuulira gyensula simanyi bwaliwo batumika nkumanyi ng'omu ku baalavunneka oyo akuva mu pulezidenti wo kakkana sebo era abuuza bayaaye ekyo sijja kukittaka kalaala ekyabalamu ne bebekulu okuntwaliwo omukulembeze simanyi nti oba balaka bwe baali naye bamuŋŋambako naye si be bantutte era soogerangako nabo ku nsonga ezo nabo bandabye bulabi ku Facebook nga ndi n'omukulembeze tebamanyi bwe natuuseeyo ekyo tebalimba eggwanga lino naye tosanga bwe baali naye bayogerako naye kubenkwatako ekyo sijja kiwakanya kuba saaliyo naye nze kyemmanyi si be bantutte kinajjiwa omukulembeze nkubulire nasakidde bayimbi bannange nabasakidde era omukulembeze agenda bakwatirako ku videos kyenkyalinze kuba yakiŋŋambye ekyo simusazeeko busazi mukamwa yakyeyogeredde nti banno bagambe enyenda kubayamba kuba namugambye nti sinze nzikaayitaga obuyambi wabula ne bayimbi bannange kuba nabo bakola mulimu gwa ggwanga naŋŋamba nenda kukuyamba era nabo nja kubayamba nfuna bulungi sebo ebyo bye najjeeyo yagambye agenda kunsasula ensimbi yange gyenakolera 2011 mu stamina kuba nze nali nze yalina stamina paka lasiti okijjukira netufuna obutategeragana nemwesonyiwa era nga ensonga zezimu kwezo kunyaga ate n'engeri gyendi nti siri munnabyabufuzi nagaana okuddamu okwenyigira mu bintu by'obufuzi era kampeyini nze sikyazikuba kuba betukubira kampeyini batugamba birala we batuuka bakola birala togenda kuddamu kunsanga ku political campaign yonna kubanga abantu abo bamanyi okulimba batukozesa bafune ebyabwe ffe tufe bayitewo abafudde abantu bafudde okuva ku mulembe gwa Kawanga Ssemwogerere abantu bafudde ku Ssebaggala abantu bafa ku Besigye abantu bakyafa ne ku mulembe gwa Mukulu Kyagulanyi n'omwannyo ng'abantu baffe bafa abantu abakulembeze tubalinda bafe bo tebafa naye ate abantu baffe bafiiridde so okuyiwa omusayisi ye ansa nze ndi muntu alina okukwata abawagizi bange bonna aba NRM ab'FDC abajema abaki nembakuŋŋanya nga mbagamba nti one love let's all get together and feel all right eyo yenjiri yange bwe mba sikikoze mba mbaliddemu olukwe so awo enkoba muganda wange omulala amazima gali nti right now ndi single confused broken hearted biki byonna era ndi single ate sisakinga kuba mpulira obusuumu kochi DDS agambye Harmonize abadde wano Harmonize yabadde wano era ku nsonga ezimu kuzamuleese kwe kugonjola ensonga eyo kuba yagenda wala ate ffe nga bwe nkugambye nti twagala abawagizi baffe bayita abawagizi bange be bantutte wa Museveni ne hashtag where are you senga tebakikola kugenda viral sandigenzeeyo so abawagizi bange be bantwalayo mu palamenti ani wa Muzeeyi era nabeebaza era nababulira nga sinnagenda bayita bantu bangi be nabulira ne Mukulu Kyagulanyi namugamba nti ngenda wa Muzeeyi nezaake namugamba nti ngenda wa Muzeeyi n'abawagizi bange nembaga nti ngenda wa Muzeeyi lwaki bali nabagamba be bakwano bange
buli mukwano gwange namugamba action kubanga it was a very good achievement to meet the president of the nation. Buli muntu kyekirooto kye n'abanvuma boolabe banvimbidde buvimbiziro naye nabo baagala okugenda bamugemu yaani wagwana okitegeera oyo omusajja sewe fountain of honor buli muntu yagala amusireko that's the biggest achievement someone can ever have, to be a president. So nze ndi musanyufu era mpulira nga ncelebrating aka achievement ako era ekifaananyi ndiwa kukiwanga wadde nyinamu naye butategeeragana naye ekitegeeza nti muwalana okitegeera era abantu bangi benyinamu nabo butategeeragana nitusobola okugumala oba okitegeera. So ebisigadde ebyabwe ebyobufuzi sibirimu ze sirimu saasoma nakusoma kati njogera mba mpaaki sigenda kwesimbawo wantu wonna ze ndi mukubi wa ndongo kale saagala mumbuuze bingi mujja kumpa byansobola ova wano maliriza bino ekya Hamza post ne loza post ezo mbadde nteesa mwami Hamza tumuleke kubanga mwami Hamza yajja n'akwana bwe yakwana nakkiriza simanyi oba ekyo tukireke tugenze ku kisembayo Ssebbanga yagambye okikoze otya wakola otya okwerambiza okutuuka wootuuse Katonda ono Katonda Mukama Katonda nze ndi musabi era buli awulya nga ayagala okubanga bwendi ebyamakyaki tujja genda mu mizikiti tujja genda naye weesigalize Katonda wonga ggwe kyosiga kyokungula. Bw'oba n'omutima omubi ogenda funa bibi, bw'oba n'omutima omulungi ogenda funa birungi. Clean your heart, Mukama Katonda agenda kutunula munda. Gwe bw'obeera ng'olina ennugu ng'abantu bafuna n'obanyiigira era naawe ogenda kunyigirizibwa. Kyosiga kyokungula. You reap what you sow. What goes around comes around. Nze ndi musajja yasaba Katonda ne mugamba Mukama ntaasa ekitali kyange kibe nga si kyange era nkyagalize gw'okiwadde nange ekyange nga bwe nkirinda. Ebyo nabisaba Mukama Katonda. Mukama Katonda ne musaba obukulembeze ampa obukulembeze obukulembera abantu abangoberera nga banfunamu. Yensonga lwaki mbagamba nti one love, let's get together and feel alright. No matter where you belong, oba oli w'enyalemu oba oli w'efudisa oba oli wawanze mbaagala ebyo ebyammwe njagala tubeere omuntu atya kubanga bwe tuba tetwagala tubeere omu dde nekirala twagala ki tulwane tutiŋŋane. That's what we want? No. So ebyange byebyo mwebale nnyo mwebale ddala wabula nyina complain nga tetunnagenda nyina complain ku nsonga mwe nayita wano bwe nafuna mu buzibu banvuma oli abantu bavayo ne bagamba aliyose n'amuvuma naye omuntu gwe bavumye nnyina maama we yafa. Nze omuntu yasula ebweru emyaka 13 nga enkuba ejja n'enkuba omusana ne gwokya empewo n'enfuuwa abantu ne bankuba olwa maama wange okufa ate nojja nonga ŋŋendemu ebake ate oli najja n'agamba nti yesu kyekyo kyakabi ne bagamba mutoddamu omukulu tasulya nga tasobeza olwedde. Ekintu ekyo kyandaga nti tetuli wamu tetuli bumu. Naye lwaki tuli divided bannayuganda? Lwaki tuli radio Moze yafa ng'ekimuta depression. Olwaleero wezo yakutte ne voice note n'agikola nga wemulanga abantu bamufrustratinze naye nga yeetaaga help yakafiirwa muganda we yeetaaga kumugamba nti muganda wange jjanga okwekafuba. Niwe omuntu n'avaayo mazima ddala n'atandika okumonkinga wizo. Jackie Chandiru ali mu rihabu. Omusajja Omutanzania yatubbira omukyala Zali ne mu monkinga omwana waffe yali agabira abantu ssente n'afa. Ekyo kye mwagala wallahi nyina obusungu n'obulumi nkaabye eviridde. Bannayuganda tuli divided era nsaba ntwala akakisa kano nga nkabira bannamawulire mwenna abali wano nti buli awulira nga alumirirwa Uganda eno ng'ojagala ogirabeko nga tuli happy tupromotinga omukwano mu bantu baffe. Lwaki twevuma? Lwaki tuli divided? Lwaki okwata ebifaananyi by'omwana nga naawe nyina mwannyoko n'obiteeka ku intaneti ng'ali bwereere ng'ogwe singa bibadde bya sisitawo oba mukyalawo oba mwanawo oba gwe kennyini ogw'omutima twagugjeewa. Uganda eragawo abatukulembera lwaki temuvayo ne mwogera ku nsonga zino? Anyway abatukulembeza tubuveeko kuba nagambye nze kyaŋŋana okuddamu campaigningira omuntu bayithawe mwami Kyagulanyi mukwano gwange naye sijjamu campaigningira ku bwa president naye nsobola omuwagira era nsonnya mulonda naye sijja kulinnya katuuti kukonvinsinga abantu
antiru bwalikola ebirungi ndi mu comparingira ekisanja ekiddako nga ffenna tuli ready nti atukolette okitegeera era namukampeiningira ekyaddondo kubanga nali njagala ajje ku level kwali naye kikwatagana n'obwa pulezidenti nyinza obutavaayo kuyimira ku kituuti naye lwaki ayina sooka tukonvinsinga nti ali atya okusinga nze okonvinsinga abantu nti mukulu wange agenda bakolera tandisappointing n'abalala bonna siriddamu sirina emupi yenna gwe nalinyira katuti okujjako muganda wange bonna nabagoba bampita bakalugire simanyi abamuseveni nebagamba sijja era nakigaana era nenyumirizamu ekyo nze ndi muntu agatta abantu era ndiweringa okubagatta wabula nsaba buli ali wano twekolemu omulimu ng'abavubuka tuterese embeera enegenda mu maaso simanyi kyetuyinza kukola ne ansa ngibalekedde what can we do bantu bange si kirungi mwabakola ku marediyo ebintu si birungi tweteeka ku social media nga tuli bwereere oli naavayo naawemula ekigambo kya private party nakikuba wansi ensi yonna nemuwagira abantu ne bavaayo muno bamuvumye nogamba balyose ne bamuvuma era ensi nekuwa laiki omuntu omwana yakulira ku street emyaka 5 mwemeka agenze wa pulezidenti amumeeting amushaking ku ngalo alage nti naye nawatuse nogamba yagendeddeyo ki omuntu oyo bwomwagaliza omusajja ngambye ngenda kuwayo kasente okole video nti tozijjayo tozitwala tulina okubaako kyetukola bavubuka bannange ne bannamawulire ekyo nkibalekedde bwe muba mulumirirwa ensi eno twekolemu omulimo ebyo politics tubiteeka aside tutandike okukolagana ng'abooluganda kubanga kitegeeza tugenda kutandika okwettaba tunale nti okukuba kigenda kumbeerera kyangu kubanga at the end of the day bwe mba nsobola okukuvuma amagufa era nembeera proud of it n'okukukuba nenkugjamu omusaayi kisoboka ekyo kibalekedde bantu bange kibalekedde omulamwa gwoyinza okuleeta netukola netusobola okutaasa ensi yaffe eri mu buzibu kino kyemmanyi nkyogera ne namwe mukiraba oba temukiraba let's do something guys politics asookadde ebbali kuba bano banaye babufuzi nabo balwanira ntebe kutuula bafuna emisaala teri politician akolera bwereere akolera obwereere yeffe sijja gendayo wali emotional kolabo teyagize ekya kolabo oluyimba twalukoze nze Harmonize Chameleone Daddy Andre ne Palaso twamuyisizaamu awo twagala promotinga One Love kubanga embeera eno yali yayawula mu bawagizi baffe abange ne Chameleone na Harmonize kati nga kye onisunze nganza omuntu akkiriza mu kwegatta nembayita nemta Harmonize Chameleone nemuyita bene bajja twakoze oluyimba nga tuli abantu nga bana batano nga tulaga ekifaananyi ekyobwase Luganda ayugugwe mulimo gwenyina okukola banze sina kirala kyenyinza kukola okujjako okugoberera Qur'ani ne Bible Mukama yagamba nti agali awamu ge galuma ennyama ewali omukwano waliwo essanyu Qur'ani bwegamba Bible bwegamba nzaani okuwakanya ebigambo bya Katonda omulimu gwange kukozesa katuuti kenyina kukuuma One Love ekyokwegatta tuzze eggwanga lyaffe mu mukwano nkibalekedde naye si kiwa nti okupostinga nude picture nze naleeta award naye abantu bateekayo kiwalaata nga bonna bakipromotinga bali happy bantu mwe muli happy ndowooza tuwangadde nnyo ekimala naye engeri gyendi nti lavuniga kweri kati sekuyanga bwoli mpisize wano Kenzo official mukulu kati gwe Lavuniga gwe bayimbako ebyaddala ate gwe otasobola kusomera baluwa mu baasa wasomerawo sekuyanga bwoli obika nkukkirize